Mukama waffe yeebazibwe, mbalamusiza mu nnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atuwadde omukisa nate okuba nga tukyali balamu olunaku olwaleero. Leero tugenda kusoma mu kitabo kya Zabbuli essula ya 51. Zabbuli essula ya 51 egambye bw'eti olunyiriri olusooka nti onsaasire ayi Katonda mu kisa kyo mu bungi bw'okusaasira kwo, osangule ebyonoono byange byonna, onnaalize ddala mu bubi bwange, onnongoose mu kwonoona kwange. Kubanga njatula ebyonoono byange n'ekibi kyange ekiri mu maaso gange bulijjo. Gwe wekka gwe nayonoona, ne nkola ekibi mu maaso go. Obeere omutuukirivu bw'oyogera, osinge omusango bw'osala. Laba, nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Laba, gw'oyagala eby'omunda eby'amazima, era mu mwoyo ogutalabika onommanyisanga amagezi. Ontukuze ne Zoobu, nange nnaaba mulungi. Onnaaze, nange nnaaba mutukuvu okusinga omuzira. Ompulize essanyu n'okwesiima, amagumba ge wamenya gasanyuke. Okise amaaso go mu bibi byange, osangule ebyonoono byange byonna. Ontondemu omutima omulongoofu, ayi Katonda, onzizeemu omwoyo omulungi mu nda yange. Tongoba w'oli so tonzigyako mwoyo gwo omutukuvu. Onkomezeewo essanyu ery'obulokozi bwo. Onyweze n'omwoyo ogw'eddembe, ne ndyoka njigiriza amakubo go aboonoonyi. N'abalina ebibi balikyukira gy'oli. Omponye mu musango gw'omusaayi, ayi Katonda, gwe Katonda w'obulokozi bwange. Olulimi lwange luliyimba nnyo obutuukirivu bwo, ayi Mukama. Yasamya emimwa gyange, n'akamwa kange kayolese ettendo lyo. Kubanga tosanyukira ssaddaaka newankubadde ebiweebwayo ebyokebwa tebikuwoomera. Ssaddaaka za Katonda y'emmeeme emmenyese n'omutima ogumenyese era oguboneredde, ayi Katonda, togugayenga. Okole obulungi Sayuuni nga bw'oyagala, okolere Yerusaalemi bbugwe, n'olyoka osanyukira ssaddaaka ez'obutuukirivu n'ebyokebwa ebiramba, ne balyoka bawaayo ente ku kyoto kyo. Eno Zabbuli yali ssaala ya Davidi gye yasaba. Davidi oluvannyuma lw'okwonoona n'atamanya nti waliwo amulabye, n'atamanya nti waliwo amanyi ekyonoono kye. Oluvannyuma lwayo n'okujja omubuulira ekibi ekiri mu maaso ge, Davidi yagwa mu maaso ga Katonda ne yeenenya. Tukoze ebibi bingi nga twefuula nti tewali atulaba, naye manya eriiso lya Katonda liraba buli kyokola. Bayibuli egamba mu kitabo kya Jeremiya essula ya 16:17 nti kubanga amaaso gange gatunuulira nnyo amakubo gaabwe gonna, tegakisibwa bubi bwabwe, kwegamba bwenyi bwange, so n'ebitali butuukirivu bwabwe tebukwekebwa maaso gange. Nti buli kkubo lye tuyitamu Katonda abalira, buli kibi kyokola Katonda abakiraba. Davidi yayenda mukazi wa munne w'omuddu we, n'atakoma okwo n'amuttira mu lutalo, okwagala okuzibiikiriza obujulizi. Abantu bangi mukoze ebibi ne mutta obujulizi kubanga temwagala babamanye, naye manya waliwo Katonda alaba ebifa mu kyama. Davidi yakola kye yakola, teyamanya nti waliwo amulaba. So nabbi Nathani bwe yajja n'agamba Davidi ebintu bino byonna, Davidi n'agwa mu maaso ga Katonda ne yeenenya. So Katonda asanyukira nnyo emmeeme ezimenyese. Kyova olaba Bayibuli egamba nti essaddaaka esanyusa Katonda y'emmeeme emmenyesera omutima oguboneredde. Davidi yamenyeka munda mu ye olw'ekibi kye yakola, n'amanya nti bw'eseenenya Katonda agenda kunziggyako omwoyo omutukuvu. Abalokole tulina omwoyo omutukuvu, naye bwe tukola ensobi, bwe twonoona, omwoyo omutukuvu oyo atuggyibwako bwe tuba tetukoze tetwenenyezza. Bayibuli eyogera mu kitabo ky'ebyomumirembe ekyokubiri essula ya 7:14, Katonda agamba nti abantu bange abatumiddwa erinnya lyange bwe baneetowaza ne bakyuka ne baleka amakubo gaabwe amabi ne banoonya amaaso gange ne beenenya, kale naawulira nga nnyima mu ggulu. Nti Katonda agamba nti abantu be bwe baneetowaza ne banoonya amaaso ge, anaayima mu ggulu n'awulira n'asonyiwa okwonoona kwaffe n'awonya ensi yaffe. So era ekibi kya Davidi kyawulikika mu maaso ga Katonda. Kyova olaba yagamba nti omponye
mu musango gw'omusaayi kubanga teyakoma ku kwenda naye inatta okusobola okutwala omukazi bagambe nti atutte namwandu okitegera. So bwe tuteenenya tugibwako omwoyo omutukuvu, bwe tutamanya nsobi zaffe ne twefuula nti tewali atulabye, waliwo ekitwawukanako. Ekisa ky'obadde olina kikuvaako, olukomera lwa Katonda lw'obadde olina lukuvaako, omwoyo omutukuvu gw'obadde olina akuvaako. Naye bwe twenenya tuba tunyweza ekyo Katonda kyatadde mu mikono gyaffe. So David yamanya nti bw'ateenenye agenda kugobebwa mu maaso ga Katonda, agenda kugibwako essanyu ery'obulokozi, agenda kubanga omwoyo omutukuvu amugibwako. Kyovola yagamba nti tonzigyako omwoyo gwo omutukuvu mu Lunyiriri lwa 11 nti tongoba wooli tonzigyako omwoyo wo omutukuvu. So bwe tubalaba mu kibi kyaffe ne tuteenenya, Katonda atugoba mu waali, atugoba mu maaso ge, n'atakomoko n'atwambula n'omwoyo w'omutukuvu, kubanga omwoyo w'omutukuvu yatulungamya, yatumanyisa Katonda kyayagala tukole. So amazina agamba nti omponye mu musango gw'omusaayi kubanga yatta, teyakoma kutwala mukazi w'oli naye n'amala natta, okitegeera. So bwe tuba twenenya tulina okubanga tumenyeka mu nda zaffe, kubanga David Bayibuli egambye nti saddaaka za Katonda y'emmeeme emenyese, omutima oguboneredde. Gwe teweenenya kubanga oyagala sanyusa Katonda, naye weenenye ng'omenyese kubanga olina ekigenda okukugibwako, ky'oyaayanya ky'ogamba Mukama tonzigyako mwoyo gutongoba wooli. So tubeere abantu abamenyeka mu maaso ga Katonda, tunoonye amaaso ga Katonda n'emitima gyaffe nga tugiwaddeyo. Bw'oba ogenza okwenenya, weenenye n'omutima gwo gwonna. Teweenenya kusanyusa kkanisa yo, teweenenya kusanyusa musumba wo, teweenenya kusanyusa oyo gw'okoze eki, gw'onyizizza, naye weenenye kubanga olina ky'olwanirira ky'otayagala kikuveeko. So tutunuulire ku gundi Zabbuli ya David eno, yagamba nti n'ababi, yagamba mu Lunyiriri nti n'abalina ebibi balikyukira gy'oli, nti n'endyoka njigiriza amakubo g'aboonoonyi, n'abalina ebibi balikyukira gy'oli. Kitegeeza nti bwe twenenya ne tumenyekera ddala, waliwo abantu abakyukira mu maaso ga Katonda abagamba olaba gunji oyo yayonoona naye Mukama amusonye, nange Mukama anansonye. Omuntu oyo n'awalirizibwa okudda mu maaso ga Katonda naye ne yeenenya. So repentance kintu kikulu eri ggwe okusinga ate eri Katonda, kubanga Katonda alina byonna, ayagala kuwaako buwi. So bwe weenenya togamba nti neenenya kubanga nsanyusa Katonda, neenenye. Nedda, weenenye kubanga olina ky'ogenda okufiirwa, okitegeera. Weenenye kubanga olina ky'ogenda okufiirwa. So twenenye okuva ku ntobo y'omutima gwaffe, teweenenya kubanga nti weenenya okusanyusa abantu abakulaba, nti kaneenenye nsanyuse, naye nga mu maaso ga Katonda ekibi kyo kikyaliwo. Mukama abampeera omukisa.